mu mawulire ag'ensi yonna egimu ku mitwe gy'amawulire gwabadde gugamba nti ebula essaawa 48 tugende mu ssematalo owookusatu era nga munnange wabaddewo obunkenke bw'amaanyi nga kiteeberezebwa nti eggwanga erya Amerika erikulembera Donald Trump babadde bagenda kukola olulumba ku ggwanga erya Iran. Kakati munnange ensi bw'etyo neebeera nga yabadde erindiridde essaawa 48 tugamba nga tuli ku countdown nga wayinza okubaawo potential global conflict okusinziira munnange ku reports zetwali tufuna nti wayinza okubaawo strike ku ggwanga erya Iran era nga kino munnange kyaleeseewo obunkenke bw'amaanyi okwetoola ensi yonna. Kakati bino tubitegeera tutya? Bagambe wali omu kati wabula muliro era nga ono nti yali oba former CIA officer ayitibwa John Kirayiko bw'atyo eyakolezezza akabiriiti mu ngeri y'okubagulizaako ng'agamba nti munnange ssematalo owookusatu ayinza okubalukawo essaawa yonna era ng'agamba nti okusalawo okusembayo okubeera nga balumba eggwanga erya Iran mbu kwabadde kutuukiddwako mu White House era nga military action yabadde eri scheduled okubeera nti ebeerawo ku lunaku olwa Monday oba lunaku lwakubiri. Kakati claims zino butuufu ki obuzirimu? Munnange ono yabadde ayogera ku podcast eya Julian Dore Karo bw'atyo yategeeza n'agamba nti bamuyita Kirauku n'agamba nti alina mukwano gwe era nti ono former CIA officer nti ono yeetabye mu njogerezeganya oba mu kafubo akabadde mu White House. Kakati bwe batyo bwe badde boogerezeganyaamu ng'amunyumiza nti okusalawo okusembayo kumaze okubeera nga kutuukibwako nti eggwanga erya Iran lirina okubeera nga lirumbibwa ku lunaku olwa Monday oba olunaku olwokubiri. Naye nga tewannabaawo official confirmation, tewannabaawo kukakasa kwa nkomeredde ku nsonga eno okuva mu White House nti bo batuwe official statement nti ya kituufu tugenda kuba tusesebbula Tehran. Kakati Pentagon tennaba kubeerako kyetugamba oba administration ya Trump ku bigambibwa nti munnange essaawa yonna twawulira ebibwatuka. Kakati okusinziira ku Kirako nga atutegeeza bino bizze wakati wa report nti US amagye nti gano already balaba nga gatandise okubeera nga gerepositioninga, batandise okubeera nga balinga abeetegeka okwetooloola Middle East era nga otutuukidde mu mwezi ogwokubiri ennaku 26 bagamba nti wabaddewo build up ey'amaanyi era nga balinga abagezaako kubeera nga beebulungulula eggwanga lino erya Iran. Kigamba babaddewo build up nga boona ogamba nti bano enfu ze beetaddemu bwe bayinza okusinziira okubeera nga bakuba eggwanga erya Iran. Kakati era nga bagamba nti carrier strike groups nga zikulemberwamu USS Abraham Lincoln bagamba nti essaawa eno bamaze dde okubeera nga bagumba era nga bano balina
naval formations eza destroyers 9 mu Arabian Sea era nga bagamba nti combat aircraft ennyonyi zimutasubwa ezisoba 250 kuno kukosa ne stealth F-22 fighters ennyonyi wamu ne nuclear capable B-52 oba 52 bombers zonna munnange bamaze okubeera nga bazisitationinga okwetoola bases zaabwe mu Jordan, Qatar era nga n'amagye aga US bwe gatyo bwe galabika okubeera nga geetegese oba nga nago gepositioninga mu ngeri eyinza okubeera nga eteeberezebwa okuba nti essaawa yonna bayinza okubaako kye beetegekera. Kakati Russia nayo bwetyo neeraga nti banywanyi baayo aba Iran tesobola kubeera nga ebalekirira era nga bano bamaze dde okulaga nti beetegefu kubawa obuyambi mu magye ne mu by'ekikugu nga babaakinga Iran era nga bagamba nti obulumbaganyi bwonna obuyinza okuva mu ggwanga erya Amerika babulaba nga obumutawaana ennyo era okusinziira ku Dmitry Peskov ono nga ye Kremlin spokesperson ku side eya Russia bwatyo nga ategeeza nti Moscow obuwagizi bwayo eri Tehran bwe butyo munnange tebasobola kubeera nga babubuusabuusa era ensi zino ebbiri Iran ne Russia bwe batyo bamaze dde okubeera nga beegezaagezaamu mu Gulf of Oman wiiki eno bali mu kwegezaamu kwetegeka era nga ripooti ziraga nti Russia nayo emaze okubeera nga epositioninga S-400 air defense systems nga zino zonna bwezo zigendeddwamu kubeera nga ziyamba eggwanga erya Iran singa liba lirumbiddwa eggwanga erya Amerika. Naye ng'ate Moscow yeyongedde okubeera nga ennyonnyola ku nsonga eyo nti bano tebapulaaninga kubeera nga bayingira olutalo butereevu wabula bwe batyo bagenda kubeera nga bafokasinga nnyo ku kubeera nga basharinga real time intelligence okusobola okubeera nga bayambako eggwanga erya Iran singa liba lirumbiddwa eggwanga erya US. Iran nayo bwetyo neeraga nga bwe yeetegese era nti obusobozi ebulina obwerwanako ka Tehran mu kiseera kino bo babadde bakyatugambye nti beetegefu nnyo ku ekyo kyonna ekisembayo obubi okubeera nga kibatuukako era nga officials kigambibwa okuba nti balabudde nti eggwanga lino ligenda kuba munnange butereevu litagetinga eggwanga erya Amerika singa liba lirumbiddwa omuliro okubeera nti bayinza okubeera nga bakakibwa okubeera nga bakozesa intercontinental ballistic missiles kati nga Mazio era nga eno egambibwa okuba nti munnange nzibu nnyo etolontoka kilomita 1,000 mu range era nga kigambibwa okuba nti eno esobola okutuuka obulungi ennyo mu Washington DC okukosa ne New York. Kakati munnange mukatuubagiro kano omukulembeze wa Iran w'okuntikko Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei bw'atyo nti yamaze dda okubeera nga awa ebiragiro ebizibu ennyo eri National Security Chief Ali Larijani nti ayina okubeera nga ateekawo embeera eri serious ennyo era okulaga seriousness nti beetegefu okubeera nti beerwanako era nga embeera nga bweyinza okubeera nga etuukawo nga bugambye nti beetegefu nnyo okubeera nga baŋŋanga ekisingayo bubi ekinabatuukako. Khamenei kigambibwa okuba nti yamaze dda okubeera nga alagira okubeera nga bateekawo extensive contingency era nga kino pulaani eno mulimu n'okubeera nti bateekawo
layers ez'abakulembeze abayinza okusikira abo ababeera battiddwa singa kiba kituukiddwako, singa naye kennyini babeera bamusse nti agenda okumuddira mu bigere already waali, n'anaddira mu bigere naye waali, n'anaddira oyo mu bigere naye waali, n'anaddira oyo mu bigere naye waali. Kwegamba nti beetegefu nnyo nti so si nti ye bamusse oba basse komando omu then olutalo olwo balage nti nno lukoze eki lubalemye. Kati Iran nga bwe nkugambye nti bamaze dde okubeera nga nabo beetegeka era bamaze dde okubeera nga bapositioninga amagye nga era bagatadde ku high alert obwerinde obw'amaanyi ennyo, era kigambibwa okuba nti bamaze dde okurepositioninga missile systems mu bifo ebiri strategic, era nga bamaze dde okubeera nga baconductinga military drills, training efuuse training, era nga munnange n'amagye gennyini bakakasa nti singa wabaawo obulumbaganyi gonna meetegefu okubeera nga galwanirira eggwanga lino erya Iran. Kakati munnange ebyo byebiri eyo bonkenke bwennyini nga bwe nkutegeeza nti ewali omukka tewabula muliro, nti kuno kubadde kubagulizibwako nga omukulu Julian Dore omukulu Kiriakou Omumerika bwe yabadde ali ku podcast eya Julian Dore bw'atyo yategeeza n'agamba nti alina mukwano gwe era nga former CIA officer era nti yabadde mu White House, bwe batyo nga bali mu kafubo bw'atyo n'amubabulizaako nti okusalawo okubeera nga balumba Iran kwamaze dde okubeera kutuukibwako nti bayinza okukikola ku lunaku olwa Monday oba olunaku olwokubiri. Olwa Monday lwe luno tulowooza oluyise okusinziira ku zooni yonna gy'oli mu time zone, naye olwokubiri ndowooza bwe kiba tekibaddewo leero waba n'akikola kiro oba ssaawa yonna kuba teyonna kubeera nga luziba ku lunaku lwakubiri singa kiba nga kituufu. So munnange tulinze bulinzi kulaba nti ago ebadde nga hiyasi okuva eri omukulu oyo, naye nga n'amawulire nago bwe gatyo gabadde agamu gakubye amawulire agafaanaganako bwe gatyo nga bagamba aba Z News nabo babadde amawulire ago bagoogeddeko nti byabaddewo era babiwuliddeko. Okay, tulinze munnange okulaba ekiyinza okuva eyo. Mukama Katonda akuume.